katimba bw'okafuna. Alipota nyingi ezizifulumizibwa ebitongole ebyenjawulo nga ziraga obuweereza mu ofiisi n'ebitongole bya gavumenti bwe buli wansi nga kino kivako buli bwanguzi obufumbekedde mu bitongole bino. Kino kitera nnyo okulabikira mu masomero ga gavumenti, amalwaliro, enguudo n'ebirala. Katemu kaweefube okulwanyisa obulyake buno, abakungu okuva mu ofiisi ya KALISOLIISO a gavumenti basiibye mu disitulikiti okuli Bukomansimbi Kyotera Lyantonde ne Kalangala mwe basisinkanidde abakozi ba gavumenti okusobola okusala amagezi ku muzze guno. James Penywi akulidde ekibinja era nga yakulira okunoonyereza n'okutumbula ebyenjigiriza aliko engeri z'anokoddeyo ez'enjawulo obulyake mwe bulabikidde. Throughout the approval of the funding for government activities, there is some money which is already included there, which is actually for corruption. Penywi agamba nti waliwo abakungu abagufudde omugano okusaba nga ssente wabula ne zitakula kye zirina kukola olwo abantu abalina okuganyulwa ne baviiramu awo. Okusinziira ku ono obuli bw'enguzi n'obulyake butandika n'abantu kulemererwa kugoberera amateeka. And failure to abide by rules, regulations is the main cause of corruption. Ssente Lyantonde Friend Muhanji kino kitadde ku musaala ogw'ekkweka oguweebwa abakozi ekibaviirako okutetenkanya. Unfairness in the pay of civil servants. The chairman of a district local government earns a salary of 2 million per month and subjected to taxation. Mu kiseera kino bano babakanye n'okunoonyereza ku misango egy'enjawulo egyekuusa ku buli bw'enguzi kyokka nga n'abakozi ba gavumenti basabiddwa okuba n'omutima oguweereza mu kifo ky'essira okulisa ku ssente. There are so many Ugandans who would like to be what you are. If you want to know the truth, just die today and you see and cow advertises.